nga Ali Khamenei Ayatollah amaze okubeera nga attibwa, waliwo ebibuuzo bingi nnyo ebyetoolera ku nsonga eyo, era nga kino mu kunoonyereza kuno we wavudde execution eya omu ku ba Revolutionary Guard General. Bajenero bano aba Revolutionary Guard munange omu ku bo ayitibwa Kani ono kigambibwa okuba nti abadde spy w'aba Mossad, abadde spy w'aba Isirayiri. Kakati munange ono attiddwa Bunnambiro oluvannyuma lw'ekizuula nti abadde ensolima. Bino nno munnange bw'obiwulirira, amagye ga Iran gasse General Ismail Khan nga ekibonerezo munnange ekisembayo mu bulamu. Ono nga abadde wa Revolutionary Guard, abadde mu magye aga Iran, era nga bagamba nti ono abadde agenti owaba Mossad Abaisirayiri, okusinziira ku munnange amawulire agava esaidi zeeyo. Kani owa Quds Force bwe batyo munnange omusango ogwamusse mu V gwa kukola bwambega, kuwa mawulire ga kikessi, era muganda wange ekyaddiridde kuttibwa ewatali yadde okuwoza, naye bamwinterogetinze, naye ebibuuzo bamubuuzizza, pressure ezimukuba, n'atuuyana, n'afuna heart attack, naye ebyo byonna tebyamutaasizza. Kakati munnange ensonga kwe baagijje, era ndowooza nga toyinza kubuuza n'ogamba ategedde batya, ekyo kiba kyangu nnyo okutegeera, kubanga birimu okukozesa essimu okuba ekifaananyi n'okiweereza. Muganda wange basobola okutegeera ekifaananyi kyavudde ku ssimu yaani, ani yakola bw'ati. Kakati erinnya lya Kani ono gwe twogerako, Kani erinnya lye lyasafesinga nnyo, lyategeerekeka nnyo oluvannyuma lwa reports okubeera nga ziraga nti aba Mossad baasobola okutegeera ekifo ekituufu omukulembeze wa Iran ow'oku ntikko Ayatollah Ali Khamenei we yali ali, era obulumbaganyi bwe bwamukolebwako. Oluvannyuma munnange n'attibwa. Kakati amawulire saidi zeeyo galaga nti Kani ono yakwata ekifaananyi ng'akozesa essimu ye eky'omulambo gwa Khamenei n'agusindikira Prime Minister wa Isirayiri Benjamin Netanyahu, era Benjamin Netanyahu ekifaananyi yali akirina n'akisindikira Donald Trump. Weewaavu okubeera nga bakakasa ddala Khamenei afudde. Jjukira nti abantu beebuuza ne bagamba nti ennyonyi ezaakuba bbomu mu nfuufu eyo yonna ate ekifaananyi baakikuba batya? Kati nabo bano nga banoonyereza ani ayinza okuba yakuba ekifaananyi kino. Bagenda okizuula nti essimu ya Kani munnange ye yasindika ekifaananyi n'akisindikira Prime Minister Benjamin Netanyahu n'agamba nti bwe mba muwakana nsobola okulaga ekifaananyi ky'omulambo, naye nti mu mateeka g'ebyekijaasi nga tekikkirizibwa. Era ne Donald Trump bw'atyo ng'akakasa nti ddala kituufu. Ali Khamenei Ayatollah zembuyaga ezikola ki? Ezikunta. Kakati Kani ono gwe twogerako yadda mu bigere ebya Qasem Soleimani eyattibwa, era nti abadde yeesigibwa nnyo
Ali Khamenei Ayatollah abadde musajja we wakulusegere ng'amwesiga nnyo. Okuva lwe yaweebwa omulimu guno oba bwe bamwapointinga nti abadde yakawona yakasavayivinga ennumbagana z'aba Mossad eziwererako ddala. Ono nti yaliko advisor w'aba Hezbollah mu kwaŋŋanga aba IDF amagye ga Isirairi, era nkigambibwa okuba nti yasavayivinga incident eziwererako ddala, era nti ne Hezbollah leader omukulembeze wa Hezbollah Hassan Nasrallah gwe baamutta explosive device bwe yamutta nga just bali mu weyafiira nga bali nga bonoga nti musikagana mu mukono ne kani naye explosive yakubako oli yekka. Ono n'asavayivinga, bano nga banootinga byonna bagenda babijjukira, ono ng'abadde ajja awona, kakati kani ono bwe batyo ne bamususpectinga nti ayinza okuba nga munnange alimu disloyalty eri Tehran, nga alimu obujeemu, era nga yabali amudda olukwe, nga zaava mu lukwe zaafuuka nkwe eri bakama be e Tehran. Kakati bwe batyo nga bamubuuzabuuza ku bibuuzo awo, bongera okubeera nga balaba ddala kikiva mu musajja waabwe. Munnange musajja mukulu ng'afuna heart attack, okumubuuza ebibuuzo atuyana bwe zikala, bw'atyo nga ategedde abasajja bamulabye bamutegedde. Jjukira omuntu atidde yenna yenna akaakana amatama bw'ati entuuyo kuba akafaananyi ako yenna atidde. Oluvannyuma ne bakitegeera nti musajja waffe ddala kituufu. Kakati munnange ng'amaze okubeera nga aconsolidatinga control mu Revolutionary Guards, ono bw'atyo yatandika okubeera ng'amanyika publicly, era nti ono jjukira nti yakyalirako Ismail Haniyeh July 2024 katwogera ku ba Hamas, era nti katono attibwe amagye ga Isirairi mu bulumbaganyi nakuza omwezi nga mu nnaku 12 olutalo lwe lwamala, era nga wano battawo abakulembeze ba Iran bangi, naye ye ng'akola ki? Asavayivinga. Era mu Mossad strike eyakavaawo ali mwe yattibwa Khamenei mu ofiisi ye, kigambibwa okuba nti kani yali yakavaawo, kani ono yali yakavaawo bw'ati ne bakuba oba yaliko tracking device eti bwe mugiraba nga etuuse wano nedda wano, ndowooza kati mbe yali yakavaawo ne bamukuba. Kakati awo muganda wange okusinziira ku kifo kyabaddemu ekyamaanyi bwe kityo ng'atuuka butereevu eri Khamenei ate ng'amwesiga nnyo, kitegeeza nti munnange mu hierarchy military hierarchy ya Iran abadde musajja w'amaanyi nnyo. Kati ono munnange ebyo bye byamussizza nti baamaze okubeera nga bakakasa nti ekifaananyi kyava ku ssimu ye, era nga tewaaliwo muntu mulala yalina kuba kifaananyi ekyo kubanga yali yakavaawo. Mbu kiba kitegeeza ki? Nti aba yakavaawo ne bakuba nadda olw'akavuvungana kaba kaguddewo, kubanga yali akimanyi nti bagenda kuddamu kuboominga. Kati awo mukunoonya oze n'afuna chance ekuba ekifaananyi, ye kase yakifuna ng'alina kakasa bakamaabe bali baakolera nti omusajja wuno mumumaze. Kale munnange awo nga ne bw'okola ki? Kozi bagamba siro gange ogundi yaga nti nga ne Pooji Bukafero yagamba nti awo nga ne bw'okubira ani essimu muganda wange, baga ne bw'okubira papa essimu ne bw'okubira ki? Nga lazima olina okubeera ng'ottibwa.
olina okubeera ng'ottibwa. Kati musajja wattu bw'atyo bwe yalugwamu bwe yalugiddemu era kati ze mbuyagezi kunta.